omukyala presidential advisor omukyala manyikirwa nga Jennifer Fulfiga ebintu byongedde okubeera nga tebitabuka era nga gyebuvuddeko Fulfiga ajjukirwa waliwo ttiimu y'abavubuka eyamusalako nebeera nga ate mukuba bubi nnyo era namaliriza nga addusiddwa mu ddwaliro kakati no Jennifer Fulfiga avuddeyo anakubira omulanga poliisi nagati mwalemeddwa okubeera nga ate munkolako mumpa justice naye ngenda kubeera nga ate mbaako kyenkola era nga sagala nnyo okwogera bingi ngenda kubeera nga ate mbaterawo katambi awo musobole okubeera nga ate mwewulirako of course ku nsonga za Fulfiga sako ne Justin Namere naye kugambye Jennifer Fulfiga amulabudde essaawa yona yona ayina kyagenda okubeera nga ate akolawo ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo osobola okubeera nga ate obyewulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo nterako ekiga likinga sharingirako abalala always the comment sections that are open once awo tekigaana kubeera nga tetula ndowooza ku byogenda okubeera nga of course olaba mu video Sheikh Ashraf nkujukiza bujukiza bustika obuyitawo kupulako enamba z'essimu ajja kubeera nga takulombereddwa nawe obulamu bujja kubeera nga tabukutambulira bulungi my dad sana side endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga tebakukima ku kisaawe eno kutuusa yonna gye wanagala okubeera nga te otuuka ate mu budde side endala abannaffe abashukran construction services nabo we bali abajja kubeera nga te munange bano bakuzimbirako ennyumba oba project yo yonna yonna ey'okuzimba beera nga togi bakwasa nga tolina nnyo abantu beweesiga mu ggwanga lyattu Uganda obanga oli busy nnyo beekwate ensonga bajja kubeera nga te bazitambuliza ddala bulungi nnyo amalidadi sana kamere nga te mbaterawo Jennifer Fulfiga sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku motive awo abantu abakuba ku streets abantu abamenye ku street nodda kufaira omuntu nogizanyiramu nogituulamu nga nawe olina abaana nkukyalireko oba nkutumire ku bantu bakukyalireko mwe omuntu otadde okuwoolera ate nabagambirawo ne muzayi namugamba singa sifuna bwenkajja ngenda kuwoolera amurwede mowazan rede neteekateeka dda nina okuwoolera singa sifuna bwenkanya era akola kyakala niye muntu makajanja kamujjudde mumbulire mulekeraawo okuzanyira mu fayiro z'abantu mulekeraawo okuzanyisa fayiro z'abantu n'obulumi bw'abantu singa nafa bwe batyo batta abantu mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa maybe Katonda yayisiza kunza omukono okulaba nga abantu bakwidde tayo yalutalo okujja wano nibatakyokoleza abasirikale nakatono ke bakozeewo abaana bayokeza Tanzania ngaabo ekyakayumba k'embizi ensi yaabwe abavubuka mwana ate era ogenda okunzika the end of the day ababbi nanabye babbagaasi Jennifer Fulfiga wa mukisa nnyo era singa abaddemu n'amagezi leero yalikedde mu yeekaalu kwebaza Mukama Katonda. Bw'obeera ng'oli mukwano gwa Fulfiga tomukubira ssimu kumusaasira. Bw'omukubira essimu mugambe nti Omukama mulungi obudde bwonna era ze embeera ze. Jennifer Fulfiga yafunye omukisa abandi gwe bataafuna. Oba osanga nga singa baagufuna twalibadde tetubayita bagenzi oba nguli mu kaseera kano. Ezembi ze bakubye si kizibu era nabagamba nti ekizibu ky'otasobola kulondamu mukisa ekyo tekibeera kizibu. Ewali advantages wabaawo disadvantages nga newali disadvantages wabeerawo n'advantages. Fulfiga okimanyi nti singa Isima ye yafuna oluyolo singa akyali mulamu. Okimanyi nti oluyolo baluyita speed control. Okimanyi nti oluyolo luyinza okuba lwe lukuwonyezza amasasa agaali kubiddwa mu maaso singa onoolukozesa notta ku bigere n'okitegeera nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Amazima gennyini senga Isima yafunako ku momenti ng'eyo oba osanga twalibadde tukyamulina kubanga yalisse ku bigere. Tukozesenga nnyo ebizibu okwetereeza. Olaba ne mukufiirwa tumanya ennyumba ya maami eyagala omukuba, tumanya ayagala okubba ettaka lya jjajja, tumanya ayagala okukola biki nti buli kibi ekibaawo tusobola ate okukijjamu ekirala ekyokukozesa. Nabagamba nze jjajja wange yalina enkola nti we gafa tugagoye paani nti ekyo ky'olabanga ekibi
kinoonyeemu eky'omugaso. Full figure toyina kyakukozesa luyo olwo kwetereza. Jennifer full figure okimanyi nti gwe wa mukisa akyasinze mu byafaayo by'ensi. Okimanyi nti oluyolo lugenda kukuyamba okutta ku bigero okitegeere nti toli wa mubbo. Okimanyi nti enkima n'enkobe bwe bibeera biyombagana oba nga birwanagana gw'omuntu tekinyuma kujja kubitaasa kubanga byo birina ekibigatta byonna binnansiko. Ate byonna bw'obyetegereza mu face birabika byabumbuba mu bbumba limu. Gwani Jennifer full figure ayagala okwefuula ensonga mu NRM? Gwani eyeeteeka mu ntalo z'ab'omu nsiko? Ekisooka sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya ebeera erina amaanyi agasaanyaawo. Ekyo kiyiga okuva n'olwaleero. Sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya erina amaanyi agasaanyaawo. Ne waalisoose ne weebuuza nti ate lwaki ow'emmundu owa ssente atumanza atalina kyali okweŋŋanga oli? Nze nsobola omuwangula singa ye aba tasobodde kumuwangula. Enjovu ng'egambye akamyu nti genda onnumbire empologoma. Ng'enjovu etuma akamyu okugirumbira empologoma. Nkale kyalibaddeko kubanga ye enjovu eyinza okuba erina ebigendererwa byayo. Naye gwe akamyu teweebaliridde. Gwe akamyu ky'olumbagana okimanyi bulungi. Jennifer full figure abo abantu toli wa mubbo. Toliba wa mubbo. Bakukozesa bukozesa. Oluusi bayinza okukukozesa ng'olumba ffe aba opposition naye entalo z'omunda ziveemu. Entalo z'omunda ziveemu. Ekisooka kya byonna Jennifer full figure gw'omanyi lwaki banno b'okola nabo basanyufu. Oliwo ku lwani nga side y'opposition basanyufu n'aba NRM basanyufu. Naye omanyi ensonga lwaki n'aba NRM basanyufu olw'okukubwako? Eno NRM eringa nte esajja kudde kati mu kiseera kino ng'eva amata oba ekaziwadde nga mu kiseera kino eva amata. Naye ente eyo yaliko ennyana. Waliwo abaagisombera ebiwata, waliwo abaagitwalanga ku ttale, waliwo abaagirungiranga ekisula, waliwo abaakola byonna ku lwa NRM okusobola okukula. Naye ng'ate balaba bwefuuse ente mmwe muginywamu amata. Mwe temulowooza nti abalabe bammwe bokka bali eyo waggulu, neeno wansi mulina abalabe. Waliwo abaatunda embizzi zaabwe NRM eyo okujja. Waliwo abaafiirwa abaana baabwe NRM okujja. Waliwo abaafiirwa ebyobugagga byabwe NRM eyo okujja. But unfortunately mwe muli mu kuginywamu amata olunaku olwaleero. Nzeemu ku nsonga lwaki siyinza kusala ddiro kuyingira NRM. Abo abakuyita ne baligamba nti bakwagala jjukira obadde ng'ogivuma ng'ate waliwo abagidifendinga. Abagidifendinga basigadde ku bigera abadde bagidifendinga ng'okuva eri ebivume by'ebikambwe gyeri. Abaana baabwe tebasoma, tebalina kyakulya, gwe bawulira n'embwa z'owayugati. Era ne weewaana NRM ye Museveni yatuwa emirembe mingi nnyo. Abantu abo tebayinza kubeera basanyufu gy'oli. Mu maka mubaamu gwe tuyita kaddulubaale, ne wabaawo ne muganzirwazza mukyala muto. Naye kaddulubaale yabeera amanyi gye baayita n'omwami we gw'osalinsanga bisibe. Nojja nno oluusi ne bakutenda obuyonjo omwami, ne bakutenda buli kimu, naye wasanga munna alambise ng'olina w'otandikira. Gw'ogamba oti omukazi asula mu nnyumba ey'ettaka mbu mukyafu. Kakati guzzo osanze tayirozi n'oyooyoota n'oteeka wali ku ntebe ebitambaala. Ffe twaliwo nga tulina bufoomu bwokka. Twaliwo ng'ekyobugagga kye tulina mu nnyumba oluusi kikopo.
bwe twakwatiriza ne tuleetayo oba katule gwe nojja n'osanga ebiwedde oli ku ntuuyo zange m'ofunira credit ez'omujjirano bwe wakuwaana obuyonjo bwe banvuma obwa bbeere eddene nga n'oluusi ebbeere lino eddene lyajja lwakuyonsa baana ba mwami oyo ettutu lyo ne lijja ne linvumya naawe bwonkimba olw'okubanga ggwe mukyala muto temulina kye muŋŋamba era omwami wadda ne mugamba nti munkoze kino agenda bakuba mwenna emigga. Ebintu ebyo tebisanyusa bakyala bakulu. Bakyala bakulu gye bamanyi gye babeera bavudde n'abaami baabwe, be bamanya be babeera bayiseemu n'abaami baabwe. Gwe nsanga bisibe bwojja olina okumanya layini yo nti layini yo tevumaganya mukyala mukulu ate tovuma mukyala mukulu. NRM eyo mmwe abagirippiridde ku City Square waliwo boligino yo abatalina kye bafunyeemu nga ne gye buvuddeko ow'embuga yabalangira emyaka 3 okyabanja gavumenti genda okole okyali ku ebyo yabadduulira nga ye atagireeta ali mu kugiryamu. Ebintu ebyo binyiiza abantu. Ebyo bye mukwata ssente ne mujja ne muzeetimba nga bwe muwemula NRM ye tebinyiiza b'opposition bokka. Ojja nakwesanga mu opposition toyinaayo bulabe lwa nsonga kyonna kyokola kye tuba tukusuubiramu, kubanga yenna agenda mu NRM talina kyayinza kukola ng'ali ku level ya full figure okusukka kuvuma abalabe bo abasinga obungi bali munda mu NRM. Abatakwagala bali munda mu NRM. Bano abantu be babadde ba defending ebivumo byo wavumanga mu 7 be babadde bakolanga kingo ovumye mu 7 ate balaba gwafunye ssente era bo basigadde mu mbeera mbi nti ogwabwe gwakweranga nnyumba mmwe mujjenga mutuule. Ogwabwe gwakujjangako kayana nkwa bwekula neeva amatanga bo tebakkirizibwa gganywako. Jennifer full figure speed control nkiddamu speed control. Bw'oba olina obuzibu n'aba NRM aba wansi nkimanyi obulina kuba ensonga ngikunnyonnyodde eri waggulu waleke okuggyako ng'oviiriddeyo ddala nodda ku sayidi y'abantu. Ebya waggulu tobimanyi tobyeteekamu nnyo. Oyo akutuma akimanyi nti gyakutuma eriyo emuntu. Oyo akutuma akimanyi gyakutuma waliyo naye abawagirayo. Oyo akutuma akimanyi gyakutuma ayina essente. Gwe walisoose kwebuuza nze gwatuma nnyimiridde ntya? Omanyi bano abantu abataasoma bwe batuuka kibanga kaŋŋambe basudde yaga nti omwavu bw'agenda ku mukolo asanyuka n'afuna amasanyu n'asinga n'ennyini gukola. Kati ne bano bannaffe abatagenda ku ssomero bw'atuukako mu kifo kyonna n'abeera exposed ate ayitawo nnyo asukkawo nnyo era baagala okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited. Baagala nnyo okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited. Kyokka ate muli mbwa bwefa basuula nsuuli ku jjirikiti. Ani yawoolera okufa kwa Isima? Era mu NRM awo topu ki Isima gw'ataayamba. Kati mmwe babalabanga embwa ezitaliiko bannannyinizo. Babasindika mu danger zone nga bakimanyi newe munaafa tewali agenda kubeera questioned ku kufa kwammwe. Mulowooza bo tebalina baana? Lwaki tebabawemuza? Mulowooza bo tebalina baŋŋanda? Lwaki tebabawemuza? Mwe mulowooza lwaki basindikayo mmwe? Because muli mbwa. Bwe mumala okufa bagikwata bukwasi ne bagisuula ku jjirikiti ne poliisi tesaba alipoota ya kufa kwa mbwa. Saagala
obeere embwa eyo egenda okufa bagisuule ku jirikiti. Noonya yenna eyakubya oluyi omwebaze omugambe weebale kunzitisa ku bigere, kubanga oluyi olwo singa baalukuba Isima Semayiri Ichuli oba osanga singa tukyamulina Semayiri olunaku olwaleero Ibrahim tusuubira. Naye ye teyafuna mukisa gufuna kuwoningi ng'eyo. Ye teyafuna mukisa kumukanga mukutta ku bigere baakuba lumu. Kyokka ate tewali top gw'atayamba nga noono owerujumbula ono eyabbeza Global Fund Major General Jim Hwezi y'omu ku baagala ne bamukampeiningira ku ground ne ku kitimba. Oyo supiika oli ye yali omulwanyi w'entalo ze Anita Amongi. Museveni yamuyita mu State House n'amusisinkana. Walirowoozezza nti enfa ya Isima yali badde ya bulijjo n'aziikwa ng'embwa ne kiggwa. Mu kibuga kino ekirimu kamera buli wamu awo ekyanja ky'ogamba wabulawo kamera eyakwata abatemu abaatemula Semayiri Ichuli. Abataasoma tebabawa mirimu, babawa mission. Mustafa yakyogera. Mwe muyinza okulowooza muli mirimu naye nga muli ku mission, naye ku mission wabaayo okudda n'obutadda. Abantu abatategeera nga mmwe baagala nnyo bakozesa. Mulwane entalo ez'amaanyi ezisukka ne ku maanyi gammwe ne kyokka nga n'emunaafa tewali agenda kuwoolera. Full figure yeggwe wekka ewammwe. Katugambe Jeni ofudde. Jeni bw'ofa olunaku olwaleero olowooza ani gwe tuyinza okuddamu okulaba ng'ava wammwe? Ani ayinza okuwoolera ku lw'enfaayo? Era ani ayinza okugoba ku by'omusango gw'okufaako oba okutemulako? Weebalirire Jennifer, weebalirira osigala otayingira kisenge. Ne bw'onaagana Natasha sistawo, ne bw'onaagana Muhoozi bulaazawo, waliwo ekitta abantu ekyaliko e Rwanda. Bw'abatuusi n'Abahutu beerwanya. Kati abantu abasobola okwetta bokka na bokka muganda wange bagendeko mpola. Abantu abasobola okwetta bokka na bokka bagendeko mpola. Omuntu asobola okuwala n'omwana wa kitaawo olw'okuba nnyina si yamuzaala mugendeko mpola. Abo tebayinza kubeera baganda bo. Era bakuwulira ng'obibayita ne bakuleka weematize. Ate mu kuwematiza ogenda okola emisango eminene bagikulekemu sinakindi ottibwe nga basisita bo basigadde batambula. Gwe weebuuze bo lwaki basisita bo si be balwana okukuuka ejjembe? Golowooza nti gwafunye mu sisitemu okusinga basisita bo bannatasha oba babulaaza bo ba Muhoozi? Gwagifunyemu ennyo. Tokuuka jjembe. Jennifer ojja kufiira bwereere. Omanyi mu mbeera yonna abaawo omuntu gw'otunuulira nga omumanyako bifo ggwe ddalu. Ate nga nze nzikiriza nti singa nfuna diguli profesa eyagimpa ne bwagwa eddalu diguli yange esigala ekyali ki valid. Kati Jennifer full figure ne bw'oba wagwa eddalu tekijjaawo nti waliko ow'omuffe eno mu by'obufuzi ne mu ndongo gye twatambuliranga naawe. Nkuwabudde buwabuzi. Jennifer slow down. Jennifer speed control. Already oyina obulabe bwo obwa wansi obwaba abakwatirwa obujja ate obujja obutuufu. Abadifendinga nga NRM ng'oli mu kugivuma ate ggwe n'ojja n'olya. Abaleeta NRM bali mu kujeera Kadoogo ogu bamuyita Andrew Guy Munyankole. Ye yekka ali obulungi, ffe bakadoogo baffe Kayanja yabatta. Abalala baale mu ensi bali mu kisenyi banuusa mafuta. Abo bonna gye bali balina obusungu. Bajjita gye bali. Bameja Kibirango gye bali. Basajenti Jita gye bali. Bangi abalina ensonga zaabwe ne Museveni olw'okwerabirwa. Abo nabo balabe bo. Waliwo abalabe bo
abaleeta gavumenti oba abalabirira gavumenti okujja mmwe muginywemu amata. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.